Kansubire nti muli bulungi yonne gye musinzira okubanga ate mujje kumirako Fifi Jedanis ankaye muweerezaawo nga bulijjo obudde bunnyogovu nnyo era nga gwe atannafumbirwa oba atannawasa munange nkusaasidde nnyo naye kyoba okola weekwate kacayi wamu ne girikooti tebanga ate ekuvaako osobola okubanga ate osurvivinga ku mbeera eneriwo mu dakiika eno yenyiningira kubanga ate nkutuusaako mwana muwala amanyiddwa nga Tina Fierce era nga nomumanyi bulungi abasingira ddala obungi abadde balaba ku Urban TV oba abagiraba musobola okubanga mutegeera ddala bulungi ono ayugumiza social media naye nga ate si yeka agiyugumiza olunaku olwaleero mulimu n'abalala abagiyugumiza naye nga sinaba kugendayo yo ne bagamba wano ku Fifi gye njagala tunyumirwe ate nga bwe tuyiga olunaku olwaleero nina captions zenkuleetedde bbiri mbeere nga ate nzikusomerako twongere okubaako kye tuyiga mu bulamu bwaffe mwana muwala amanyiddwa nga Karungi Jamira bw'ati avuddeyo n'ategeeza nti friendship isn't about who you've known the longest, it's about who walked into your life, said I'm here for you and proved it. Kitegeeza kyekyo nti omukwano tegwesigamye ku muntu oyo abadde mu bulamu bwo okumala akabanga akawanvu ddala wabula tegwesigamye ku muntu oyo yayingira mu bulamu bwo n'akugamba nti munange ndi wano era bw'atyo nabanga akiprovinga kikyoyigamu mu ekyo abantu bangi babadde mu bulamu bwaffe naye nga tebasobola kubanga batuyamba mu bwetaavu oba mu ngeri emu oba endala naye nga tumaze nabo ebbanga ddene naye nga ate oluusi bwadda neeri akwogerako bibi byereere nga talina kalungi kakwogerako oyo nno taba mukwano gwo naye waliwo omuntu oyo abeera mu bulamu bwa akaseera katono nnyo n'abanga akulaga nti ayimira naawe mu buli mbeera eyo nga tuvuddeyo ye mwana muwala amanyiddwa nga Caronanto nga ategeezezza nti love your body because you only have one. Tojja kufuna mubiri mulala gwonna tulabye bangi nga bagunjawo ebyafako bakola biki naye era at the end of the day obalaba nga abaana babonaabona bagenda mu fako ne batuuka ekiseera nga ebintu biyiika buyisi tebikyaterera hips zisenguka ne ziva we zirina okubeera ate ne zidda gye zitalina kubeera kiki ekitegeeza wenyumirize mu mubiri gwo Mukama Katonda yalina ensonga lwaki yakufuula ekinyeebwa lwaki oli mumpi yamanyi lwaki munange oli munene yamanyi lwaki oli muwanvu beera bubeezi proud of your body kubanga olina gumu ogwo togenda kera ku makya ate gukyuke yiga okweyagala eyo nga ate tuvuddeyo amawulire agenyiike mwana mulenzi ono bambi yabadde yakamala okubanga akuba mukazi we ekidaala eky'embaga nga amunaanisa empeta ennaku z'omwezi nga 5 ku lwali lwa 6 naffe ekiro ekyakeseza olunaku olwaleero ate nga bagamba nti ono yafunye blood clot ku mawuggwe bw'atyo n'abanga afa bitalo nnyo omwoyo gwe Mungu agulamuze kisa mwana mulenzi amanyiddwa nga Levikson ono nga tumanyi bulungi atuyimbira buyimba bwa gospel olunaku olwaleero azaaliddwa era nga birthday ye happy birthday Levikson ate ye omukulu wa Ikibenda the boys Sotenda olunaku lwabadde lwa Sunday that was yesterday I think navaayo n'atuwa ekifaananyi kino nga bw'omulaba nga yeekolera gije ngera bw'owulira nti neekolera gyange nga bw'omulaba mbutuufu nga omutunira olabira ddala yeekolera gije naye oluvannyuma lw'emiwunyo okumuyitirirako n'akipulinga down ekyo kyadde kifaananyi kya lunaku ate ye omukulu Gravity omutuju tetumanyi kikyaleeta naye nga oluyimba tugamba nti baluyise omuntu wa wansi naye nga munange ye ali fully dressed kino kyekinsobera era kyekintabula ku ba video vixen sikitegeera abayimbi abasajja bo babeera bambalidde ddala bulungi kizibu bo kunama naye mwana muwala ali completely bute era ng'ekimubiseza enviiri zokka ezimuli ku mutwe wamu n'omuggo ogwo gwakutte ebyo nabyo biri awo ate ng'eyo tuvuddeyo ye mwana muwala Tina Fierce ebifaananyi bye bikedde kubanga ate bisaturatinga ku social media everywhere nga ayambadde kaddali era ng'alina olulenzi oluto olutegerekeseeko amannya aga bossa ategerekeseeko erinnya lya bossa naye nga bagamba nti babakoze eki beekubye embaga era ng'omuntu omu avuddeyo n'amukongratulatinga ng'agamba nti finally celebrated TV personality Tina Fierce walks down the aisle. She has held a civil wedding at High Court Twed Towers Nakasero era nga bagamba mbu eyo emikolo egyo oba okugattibwa okwo gye kubadde it was civil tekubadde kwa mu kkanisa bino bibadde bya mu kooti naye abantu abasinga obungi ekibamaze enviiri ku mutwe oba ekikyabasobedde kwe kuba nti omugole mu bifaananyi ebisaturatinga oba ebisaturatinze tayina mpeta ate kyakubiri ku kyo kwe kubanga ba celebrities banne tebavuddeyo kubanga bamukongratulatinga nga ebatera okubanga bakikola ku bantu abalala kubanga tujjukira bulungi nti olunaku lwali lwakutaano Salvador and Daphne
bakikola and everywhere bali baba congratulatinga. Weewaawo omuntu omu avuddeyo n'aleeta olugambo ng'aluwa lugambo menti munne era n'amutegeeza nti munange nkubuulira ki oba nkunyumiza ki mwana gwe nkubuulire oyo omulenzi Tina Fierce gwawasizza bamuyita Muhumuza Badra Bossa nsoma naye ku KIU ali mu sekendiya naye mwana gwe ntidde. Tina okimanyi nti Bossa alina emyaka 23. Last year we celebrated his birthday ngaweze emyaka 22. Nze bimpeddeko kyokka Tina mukazi mukulu alina abaana abakulu abamala n'omujiji abasoma n'omutikaga abantu bagaba olugambo okumanya lugabye n'amuterako ne cake gye basala ku birthday ya mwana mulenzi nga aweze emyaka 22 era nti oyo mulenzi akyali student kati abasinga obungi bo bakikakasizza nti Tina Fierce munanga akalenzi kano yandibanga akola ki akewangulidde naye nga agali mu nkubo galaga nti omulenzi mwana muto nnyo ku Tina Fierce era oli alugabye amaze n'awanika n'agamba nti owaaye wannyo waawo kanve wano ngende ku Katumba n'amala ng'atugamba nti Katumba oye naye ng'ate ekyo tekirobedde bantu balala kubanga bavaayo ne batandika okumwambalira ne bamugamba eyo nnugu biki abala ne bacongratulatinga abala ne bagamba nze simatidde bulungi abala ne bagamba nti eyo neyandibanga ebadde photoshoot wadde nga tetunaba kubanga tubitegeera ddala bulungi naye ate bw'oba okitunuliddemu bulungi like I told you nti ba celebrities banna balala tebanaba kubanga bamukongratulatinga weewaawo wadde ye abipostinze tebanaba kubanga batulaga nti waliwo embeera yonna eraga nti ddala ebadde embaga yabaye bweba mbaga kumande bakola embaga anyway tomanye ebintu byakyuka awo nebibyawo byange nange bwe binsoberedde ate nga n'ekirala mwana muwala talina mpeta ebifaananyi bitwambula bisatulations everyone naye talina mpeta ate nga tumanyi nti omuntu kasaba bakuteeka bukaswembala kaddali n'olaba ku mwagalwawo kiba kitegeeza empeta aba amaze okukola ki ogikunanika oba ebifaananyi obituukira okubanga bifuluma empeta aba amaze ogikunanika kati nno ekyo kyekyongedde okubanga kireetera abantu abasinga obungi okukakasa nti ddala Tina embaga tenabanga ekola ki ebaawo naye ng'atera bwe naaba ebaddewo still tujja kubanga tufindinga out naye ng'ono abasinga obungi babadde bamwambalidde nga bagamba lwaki abeera nga yeggala akaana akato bwe katyo ate nga ye mukazi mukulu enkulu tenywa kyenyinza okubuuza anyway buno obulamu bw'ensi naye nga buli omu alina engeri gy'abanga ate atambuzaamu obulamu bwe mu ngeri emu oba endala ate ye oba oliawo esinga okubanga emunyumira lwaki sibebaza kubanga ate mwekumidde ku Fifi Jealous Anka mwebale nnyo mwebalire ddala mukola kyama nnyo ebbaluwa ejja ssaawa yonna mubeere ng'ate muwa ku bantu baffe amagezi mutaasa obulamu bw'omuntu oyo ali wabweru abadde asuubira okuba nga yeekola ekintu oba oliawo kulembera eba emuyitiriddeko oba ebeera emunyigiriza mu ngeri emu oba endala kubanga buli lwemuteesa munange baba bafunamu amagezi ate ne baba nga bafuna ekyokusalawo mu bwangu ddala gwenna atanaba kubanga osubscribinga nkugamba nti osuwa kyamaanyi nnyo nnyini ddala subscribinga oyongere okuba nga ate onyumirwa empeereza yange ate ng'omuweereza awo simulala nga bulijjo yenze Fifi J mubeere bulungi mbaagala nnyo mwenna mweraba.